abo boolaba bafumbo mwami n'omukyala naye omukazi akuba omusajja emiggo omukazi atuntuza omusajja buli kiro buli lukya buli musajja lwakwate ku bunaddayo ewaka aba yeeraliikira mukazi we agenda kumukuba miggo nno ng'amulanga ki amulanga musajja wate okuba nti takyalina maanyi ga kisajja omusajja takyasobola kutuukiriza buvunaanyizibwa bwe obw'omu kisenge kyekimukubye emiggo kyekimusuza ku tebuukye kyokka ye omusajja agamba nti ensonga ze ez'okuba nti takyalina maanyi ga kisajja ziva ku mukazi we oyo gw'ali naye omukazi oyo mbw alina ba ex be bakwata ekkubo ne baloga omusajja oyo bbaawe okuba nti takyasobola kutuukiriza nsonga zonna za mu kisenge omusajja ye bw'atyo bw'agamba abo ababiri baakoma okufuna essanyu eri abafumbo nga baakazaala omwana waabwe gwe balina eyasooka omwana kati wa myaka 8 wabula okuva ku olwo tebaddamu kufuna ssanyu lya mu kisenge wayise emyaka 8 naye bafumbo era babeera bonna wabula omukazi akuba omusajja emiggo omusajja emiggo gimuyitiriddeko n'addukira ewa brother Loni nga kisusse ye omukazi agamba lwaki totuukiriza buvunaanyizibwa obwa mu kisenge kankukube abantu boogedde ebikankana eri omukazi ono baasanzeeyo naye ye omukazi agamba lwaki omusajja ono tatuukiriza buvunaanyizibwa bwa mu kisenge kamukube ajja kumpulira kankutuseko akatambi kano naawe okeewulireko video nkusaba ogimpereka like. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Abaddu ba Allah n'abazaana be abasiraamu n'abatali basiraamu mbazigirira omuddu wa Allah Kakensa Professor mu kulomba edduwa ku buli nsonga zonna ono si mulala ye Haji Mukisakale subhanallah ono alumba edduwa ezitebenkeza obufumbo edduwa ezikuwa obwenkanya nga wanyagibwako ebibyo oba nga waferebwa edduwa ezigulawo enzigi erimu abaagala okgenda ku byeyo n'obeyuka mu nsi eno mwe abali ku byeyo abaagala empapula z'obutuuze edduwa weeziri edduwa ku ndwadde edduwa ezikuuma ekintu kyo edduwa ezikuba abalabe edduwa ezikuba abalogo edduwa ezikuba abasezi edduwa maama nnyabo mmenye kindeke ki na buli dduwa yonna gye baweetaze ate nno ku buli nsonga nkimanyi omwetaaga mukubire ku 0778 92 91 oba ku 0789 63 19 nkaaga osobola omusanga ebuuti okulwa emitiyana ye Haji Mukisakale. Salamu alaikum. Ye mukyala wange ono okuba nti buli kaseera ankuba nga nkomyewo. I'm here at Holy City to report my wife because she beats me every time I go back home. Ananga okuba nti bwe mba nkomyewo nga buyise mba nva mbakazi balala. Because she says that when I'm coming from outside very late, I'm from other women. Ate nga nze mu kulowooza kwange kino kyava ku ye. But I know she is the sole cause of each and everything. Nti bwe mba nga situukiriza bulungi bya maka gange. That because I do not fulfill my home duties, I don't have strength in my manhood. Era nga nkirowooza nti basajja be yasooka okwagala be bandoga. Kati tulina omwana wa myaka 8. We have an 8-year-old child. Naye okuba twazaala omwana oyo amaanyi gange ekisajja gaagenda. But ever since we gave birth to that child, I lost my manhood. Kati muli mpulira nga nzugama amaanyi mu by'obufumbo bwange. So each and every time I feel so weak about issues concerning my marriage. Gyatakkiriza. Because my wife does not believe. Ankuba bukubi. She just beats me up. Nzize wano maaso ga Yesu. I've come here before Jesus. Omuddu wa Katonda ansabire. That the servant of God may pray for me. Mpone mukyala wange ono gwe njagala ennyo bwe nti. With this wife of mine that I love so much. Asobole okunneesiganga abe nga takyankuba. That she may trust me and stop beating me. Omusajja bambi mukulu myaka bw'ogenda okula ensonga ezo ogenda onafuwa. Emyaka gy'omwami bambi teyali mukubye. Emyaka akuze. Agume lwaki yayagala omuntu omukulu bw'atyo. Era yamwagala nga amanyi nti zikende amaanyi gakendedde. Naye omukazi alinga musirikale ono ddala amukuba.
ddala mukuba bambi nze wange mutya muleka bulesi muviira niwe tuba tubasekulirirwe bumu lwakirinzirako ebbali naye sisobola kuba musajja kuba mutya brotheruni abasabireko omwami ajja tereera. Amanya gange nze Sara Nasimbwa. I'm Sarah Nasimbwa. Abooluganda. Brethren. Omwami wange ono kituufu mukuba. It is true, I beat up this man. Mukubira obw'okumuze ogw'okutambulanga ekiro. I beat him because he overmoves at night. Ayingira ssaawa 8 ssaawa 10 ez'ekiro. He comes at home at 2 a.m. Ate abooluganda amaanyi g'ekisajja. And his manhood. Gagenda ensonga z'omuso kisenge takituukiriza bulungi. He has nothing, he doesn't fulfill anything in bed. Kituufu omukazi okuba musajja sikiwagira naye mukama pasalo nagenda mukyusa omukazi aleme nga takuba vaawo amagezi gembawa mukama bakwatirire obufumbo bwabe babuteereze buli kintu kye baagala kigenda tukkirira nga bakkiriza mu katonda wa pastoroni. Abooluganda amaanyi g'ekisajja ngo bwe gagenda when he lost his manhood, ate ng'omwami wange ono and this same husband of mine, anywa omwenge he's a drunkard, ng'ate alina n'abakyala abalala bajja ewaka ne bamulumba ne boogera naye nga baali baganzi be kuva dda, and yet he has some other women that he used to have. N'abawerekera n'abatwala gye bagenda nga simanyiyo. When they come home, he escorts them wherever they go. I don't know. Nange bw'akomawo nga mukuba ate ng'amaanyi g'ekisajja tagalina tetuukiriza nsonga za kufumbo. When he returns home, I just beat him because he can't do anything in Kyekimunkubya bed. tulwana buli lunaku. That's why I beat him, and that's why we fight Andaba nga every day. teddy bear mu nnyumba. It just feels like a teddy bear in my house. Kakati nze neebuuza omukazi ono okukuba bbaawe bw'atyo emyaka 8 omukazi ono abeerawo atya amusooke mumbuulire gwandaba osobola kugumiikiriza kyenkana ki nga bbaawo singa abatamalaako osobola kugumiikiriza kyenkana ki kubanga emyaka 8 ogimanyi emyaka 8 ogimanyi nze no wano nenyaamuko ku musajja munansonyiwa abasajja bannange nemba nenyaamuko wano ino banga weetambuliddeko amalagala mangi gigali osobola okugenda n'ofuna eddagala n'onywako mpolampola osobola okutereera myaka 8 giba mingi ate n'omukazi nno mugumu okuba nti yagumira mu makaago okuba nti tomalaako aba mugumu naye ate erudda omusajja ono nja kumuwolereza omukazi bw'omanya nti bbaawo alina ebintu byatatuukiriza nga mu kisenge ensonga ezo nkulu ekitambula ogenda omuviire okusinga okumutulugunya omuntu omutulugunya mutambula omuviire genda ew'abasajja bomanyi abagenda okusobola okukolera ky'oyagala tobeera na musajja ng'omukuba ng'omusuza ku tebuukyo omusuza ku miggo omusajja omukulu kati kubamu akafaananyi singa omusajja oyo abadde akuba omukazi mbulwokuba omukazi talina bulungi maanyi eyo singa siri ekkomera ly'owulira nzize ku sayidi ya musajja bambi abasajja kazimwe muyina akajanja tosobola kukwata muno n'omukuba miggo buli kanaku mbulwokuba tamalaako kwate ekkuba ogenda mu basajja bo kati mumbuulire goloza omukazi oyo abeerawo ati emyaka 8 talina basajja balala kubanga olaba akuba bbaawe olw'ensonga z'omu kisenge kitegeeza ennyonta aba ayina nnyingi okitegeera ekintu ekyo kati kitegeeza alina abasajja balala nga 8 bagenda n'afunako essanyu era tasobola nafuna wa bbaawe so abantu bagambye omukazi ono ekintu kyokola kikyamu ekyokkuba bbaawo omuntu omanya nti alina obuzibu ng'omuntu at least ko mujjanjabe abakazi bangi nga bbaawo alina obuzibu obutali bumu n'akwata ekkubo n'ajjanjaba omusajja oyo mpaka omusajja w'atereera nja kuwa ekyokulabirako okimanyi nti eriyo omukazi bbaawe ng'asobola okugwa ku akisidenti okumala emyaka nga3 n'ajjanjaba omusajja oyo mpaka bw'atereera ne baddamu ne babeera bonna okimanyi nti gye bali kazi wattu oli mugumu okugumira mu maka mwotafuna ssanyu naye ng'ate otulugunya omusajja si kirungi era abantu abawulidde
emboozi eno omukyala bamugambye kwata bbawo omutwale mujjanjabe. Abakazi bajjanjaba abasajja baabwe, babajjanjaba oli n'amanya nti ebbaawo alina obuzibu n'agenda n'amujjanjaba. N'abasajja kye kimu, osobola okufuna mukazi wo naye ng'alina obuzibu obutali bumu mu nsonga z'omu kisenge, n'amukola n'amutwala n'amujjanjaba, omukazi n'atereera ne beeyagala ne batambuza obufumbo. Yali gwokakkanye ku munno, oli mu kumukuba, oli kumutuntuza, oli mu maaso g'omwana musajja mukulu ye takkuba. Abasajja abakazi mwetereeze, bw'omanyi nti olina obufumbo bw'olimu mu maka g'omusajja nga takuwa ssanyu, tambula ogende gy'ofuna essaju. Todda ku munno kumukuba na kumutuntuza, olw'okuba mukimanyi nti mmwe temusibwa ne bwe mukuba abasajja mukola bye mwagala. Si kirungi, si kirungi. CEO Michael Uganda YouTube channel kwoli mbagala nnyo mwena mwenna abagoberera abasubscribinga, mbagala nnyo. Mwebale kuba nti ate mutufudde top, mwebale kuba nti ate munjagala, nange mbagala nnyo. Mukama Katonda bampeere kye musinga okwagala. Mbagala nnyo mwenna mwenna, mwebale kusubscribinga, mwebale commentinga, opinion yammwe matalinga. Mubeere bulungi, mweraba.